Olunaku olw'eggulamyuka Sipiika Parliament Thomas Tayebwa yasambaza ebiyitingana nga bwe waliwo ababaka ba Parliament abaweereddwa essente okuva mu yafeesi ya President ng'akasimu ak'okuyisa etteeka ly'emmwanyi eryajjawo UCDA ng'ono era yasabye alina obujulizi bwonna abuleete kuba Parliament erina kyekimanyiiko. We approved the budget, we approved all expenditure of government. We never approved any item here called a donation from the President to members of Parliament. Wabula aboludde oluvuganya balemeddeko nti bannabwe aba NRM bafunye ssente zino era olwaleero batuuzizza olukungaana lwa bannamawulire ku Parliament nga bakulembeddwa mu mbaka ow'e Muhammad Mwanga Kivumbi ne balangirira nti bataddewo ekiwandiiko buli mubaka yeeganya okukwata ku ssente zino akiseeko omukono. Kitegeddeko nga media namwe bwe bwakitegerako ne bannayuganda abalala bakimanyi kati titekikyali kyakukweka. Buli kabonero akaliwo kalaga enneema etalabika nti emiliyoni 10 zaweebwa era zigenda mu maaso okuweebwa ababaka ab'enjawulo okusingira ddala okubeebaza okuyisa etteeka ly'emmwanyi. Tuyisizza buli omu agenda kusayininga awulira nti teyazifunye era nga tojja kuzifuna jangu oteekeko omukono. Omubaka Mwanga Kivumbi agamba nti buli mubaka n'agaana okussaako omukono kijja kuba kyoleka mu lwatu nti yafunye ensimbi zino obukadde 10 bw'atyo n'alabula ababaka banne obuteesigiriza. Era buli omu talowooza nti tugenda mulinda. Wiiki eno weeneggwerako ku bbalaza buli amannya ago tujja gassa mu media. Tulage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye ssente z'ekibi eza sitaane tebazitutte. Kivumbi mu ngeri emu yalabudde yenna agenda okuziimula enteekateeka naddala bannakina ekya National Unity Platform nti bubakeeredde kubanga bagenda baatulira ababalonda ku nsonga eno ng'era oyo yenna anaazulwa nti ssente zino yazifuna n'asirika si wakuba kkaadi ya kibiina kino okuvuganya mu kalulu kabona ak'omwaka ogujja. Tiko action ya munnabyabufuzi Parliament tugikuweera mu kalulu. For example, I belong to a National Unity Platform. Any member who has not fully obeyed our party in the next few months, by the most of them are from Central Region, and I'm the field commander here. Anybody who has not behaved well, we are going to that constituency to say we need another person. Olukungaana luno luggweeredde ng'ababaka bakunukiza 30 be bamaze okuteeka omukono ku kiwandiiko kino ku nsonga entusobodde okwogerako n'omwogezi w'akabondo k'ababaka ba Parliament abava mu kibiina kya NRM Alex Ntu Brandon era bino byonna ayongedde okubiwakanya ng'abiise byabufuzi bw'atyo n'alabula aboludde oluvuganya nti singa tebeekomeko ku bye boogera bakubakuba mu mbuga ez'amateeka. Frank Kiddu yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaaleero.